Abakristo okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu babukeereza nkokola ku lukiiko Lubaga okwetaba mu kutambuza ekkubo ly'omusaalaba. Mu bano mwe mbadde minisita omubeezi wa Kampala Kabuye Kyofa Togabye ne bannabyabufuzi nga kulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere nga batambulidde ku mulamu okugamba nti yagala nnyo Katonda nga bw'oyagala ne muliraanwa wo. Omubaka bwe Ssaabasumba abasabye okwagala kwa Katonda kusookera eri baliraanwa baffe. Omutume agamba tosobola kwagala Katonda gw'otolabangako ng'okyawa munno gw'olabako buli lunaku. Asabye abakristo okwefumiitiriza ku bulumi Yesu bwe yayitamu okwezza obujja nga bakola ebyongera okutukuza enneema yaabwe. Twebulire mu ngeri ey'enjawulo oba olyawo ffe bwe tunaabeera nga tuyisiza bulungi n'abalala banaafuna katangaala. Oluvannyuma batambudde wakati mu kutendereza omutonzi. Bakira batambula bwe bawummuzaamu omusaalaba ne basoma ebyawandiikibwa. Obwedda gye bayita ebyentambula bisannyalala olwo ne boolekera ku kisaawe ky'Old Kampala. Olukiiko y'abatukuvu bonna e Nakasero okutambuza kkubo lya musaalaba kulembeddwamu Ssaabalezi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu nga basoose mu kusaba. They don't value what happened. So this is not just a routine thing. It's a time for reflection. Awadde abakulisaayo amagezi okusabira ebibuga okubeera ebitebenkevu. As we walk, I just want to encourage you, wherever you are, pray for the city. Oluvannyuma Ssaabalezi Kazimba atandise olugendo lw'okutambuza omusaalaba era nga yabadde agwetise. Batambudde okuva ku Saints ne boolekera ewa Kiseka nga bannaddiini okubadde Reverend Canon Rebecca Nyegenye basabira abantu abeeyungako. Abantu abali wano bonna abatambula mwena Yesu abayita abazitowereddwa ssente tewali Yesu ffenna atuyita agamba nti mujje gye ndi mukooye n'ebizibu by'ensi. Obwedda buli bwe bayitanga entambula esannyalala nga n'emirimu giyimirira era oluvannyuma boolekedde ku kisaawe e Kampala mukadde. N'abakulisaayo mu bulabirizi bw'ennamirembe okutambuza ekkubo lya musaalaba basimbudde ku kitebe ky'obulabirizi nga bakulembeddwamu omulabirizi Moses Banja. Banja alambuludde ku mulamwa ogw'okutambuza ekkubo ly'omusaalaba naddala okunyweza okwagala eri bantu bannaffe nga tubabeerera bakisa n'okwewala ebikolwa ebyekko. Okwagala Katonda n'okwagala mulirwanaawo. Katonda ndo kyangu okutegeera naye okwagala Katonda nga toyagadde mulirwanaawo nayo kiyinza okubeera ekizibu. Oluvannyuma abasimbudde nga begattiddwako ne mmeeya w'e Lubaga Zaki Mawula Mbeeraze nga bakulembeddwa mu bandi okukkirira ku balintuma. Basoose kuyimirako ku ssomero ly'abaana abaliko obulemu erya Kampala School of the Physically Handicapped okubasabirako era wano omulabirizi Banja abawadde akadde kalamba okubayisa mu nnaku zino ez'amazzuukira. Basabira omukisa ng'akabona ak'okwagala bazzeemu okuyimirira okusaba ku ddwaliro Mengo era obwedda okusaba kuno kulemberwamu abaweereza ab'enjawulo. Basembyeyo okukyamako mu maka g'amabujji agataliko masiriza agasanyu bebisa w'omugeno babasabidde n'eggwanga okutwaliza wamu n'okuvumirira bonna abazaala abaana ati ne babasuula. Abaana bano balagibwa omuwendo oguli gugwe ogw'okununula omuntu. Oluvannyuma beeyongeddeyo okuyita mu bitaala ewa Bakuli ne beegatta ku bannaabwe mu kibiina kya Uganda Joint Christian Council e Kampala mukadde. N'abasodokisi basimbudde ku lutikko e Namuŋŋoona nabo batambudde nga basaba okutuuka ku kisaawe ky'e Kampala mukadde we bakuŋŋaanidde.